Yo, this is Rampant Killer already. Ensonga za Uganda Airlines nazo bwe zityo zongedde okubanga ate zibumbujja oluvannyuma lw'okuba nti gaatugwa mu matu nti omukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamuturaki agenda kuba nga ate akwatibwa ku nkoona era ng'okusinziira ku gali mu nkubo batutegeezezza nti ekifo kino kigenda kuba nga ate kiri open buli omu asobola okuba nga ate applyinga naye ate era still wadde kiri bwe kityo kigambibwa nti omukulere Kaguta Museveni alina interest mu mukulu eyaliko Ethiopian Airlines Chief Executive amanyiddwa nga Gima Wake. Yes, gwasuubira okuba nga ate azza mu kifo ekyo. Kakati awe tuli sofa nenga kansuubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okuba nga ate otumbudde ku PJ The News Anchor onkwanirizaako natera era nga nkwebaza gyonna gy'otusaako engalo eyo gy'osinzidde. So nga ate era bwe tuddako mu Ministry y'ebyenjigiriza waliwo enteekateeka ez'okukyusa mu bigezo by'abayizi ebyakamalirizo ab'ekibiina ekyomusanvu adde batuula ebigezo ebina okuli mathematics, English, science ne social studies babeere nga ate bagattako religious education gattako ne Swahili abaana batandika okuba nga batuula ebigezo mukaaga. Weewaawo nalabye abamu ku bazadde nga bateesa nti religious education talina kubanga yeetooloolera kuki ku Islam na RE byokka wabula bongeremuko ne ku nnono ey'obujjajjaffe bye mumanyi eby'obujjajjaffe bana balina enzikiriza ey'ensaasi mu ngeri efaananako bw'etyo. Katono nnyo katwekoneko ku baserebu baffe ye omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda yavuddeyo n'agamba nti omukazi eyazaalako nze kwenfiira jjukira nti abasajja bangi ensangi zino beekokkola bamaama abazaalako. Waliwo eyapositinze n'agamba nti natwala single mother naye kyendiko nze nkimanyi kakati abaana 6 bonna bali wano mu nnyumba bantunuulidde buli omu abanja kagaali. Ye Crystal Panda aganze ebyo tebindya ku basingle mother kwesiva jangu nga bw'oli oba olina abaana bameka ye abaagalira ddala. Oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Taylor okuva mu ggwanga lya South Africa okuba nga ate avaayo ne Grammy okukiikirira amawanga ga Africa. Yes, eyo category yali mu bangi mwalimu Idrisa Musuuza, Burna Boy, Davido, Ayra Starr naye nga bonna tebasobola kuba nga ate bakola ki bafuna award yayo. Kakati nno yo omukyala amanyiddwa nga Naira Ali yavuddeyo n'ayisaawo okwemulugunya kwe. Yagambye nti omukyala ono tatukiikiridde bulungi omubanga gwe musazeewo okulonda guno si gwe mulundi ogusookedde ddala guno mulundi gwe gwakubiri nga afuna Grammy Award okitegeera n'agamba nti bwe mulonda omukyalo ono ku music gwalina aba tasobola kujjayo kalitya okitegeera eyaki eya Africa bulungi tagijjeeyo bwe mubanga ddala mwagala ku muntu akiikira Africa kino kyakutuyisa mu maaso na kutujooga mugezeeko okubanga ate mufunayo ku muntu omuki omulala ndowooza asinzira ku kind of music gwayimba n'engeri gy'ayambalamu ya West y'abazungu ayimba luzungu ayambala ngeri y'abazungu so ye Naira Ali alabira ddala nga kibulamu omuntu gwe bakola kigwe bawa awards naye nga si yeka eyagenze maaso okubanga ate atoma baba Nigeria bangi bavuddeyo ne batoma olw'ensonga tebadde basuubira nti oba oliawo Davido ku mulundi guno ajja kukikola cause agetinze nominated over 5 times naye nga takola ki takifuna wabula nga ono yavuddeyo naye n'atabuka n'abagamba nti ne bwe banaddamu okunominatinga mu Grammy Awards siriddamu kukiika kubanga emirundi gyonna akiise ng'asuubira award agireeta naye ate nga takola ki tagireeta so balinga abakizudde nti awards ezo ziba ntegeke nga balina abantu baba bali specific bajjo ziwa ne babakoyeza ng'obwerere kyekimu kyekiri ne ku Nicki Minaj. She has been nominated over 12 times naye emirundi gyonna 12 gye bamunominatinze tawangulangako award ate nga ensi emumanyinga rapper ow'amaanyi ennyo era nga kati we yatuuka takyakiikamu ezo awards ne we bazitegeka bimuyitako buyisi talina budde bwabyo. Omukulu amanyiddwa nga Don Chris yonna gye yeekwese byandimwononekera nga kigambibwa nti alina hotel emu waagumbye wadde nga eruuyi eno anoonyezebwa era nga amamu ku bakola ku hotel eyo kwe kwavudde eyamulopye eri blogger omu n'amuwandiikira n'amugaa nti Don Chris bamunoonya lwa nsonga yali ssente z'Abannayuganda abawerako ddala naye ali ku hotel yaffe wano ali ku ssente z'Abannayuganda azimeketa enkya n'eggulu waasula waasiiba alya anywa anyumirwa ne banne mu ngeri emu oba endala kyokka nga ate eri mpulira nti bakola ki bamunoonya jjukira Balamu agamba amwagala ku kopi. Anyways yoli yagaye nti ali more than ready okuba nga ate alagirira bonna abamunoonya waali asobole okuba nga ate mbw akola ki akwatibwa.
Omugagga Elon Musk byamuweddeko yavuddeyo n'agamba nti omuntu yenna eyakeera ku makya n'agamba nti ssente tezisobola kugula ssanyu ekyamazima yakimanya era yabirabirawo bye yayogera byonna byali bituufu. Okitegedde jjukira nti Elon Musk abadde ku board ebbanga eriwerako ddala nga omusajja akyasingidde ddala okubeera omugagga mu nsi yonna era ng'ono yayogeddwako nga omusajja asookedde ddala okuweza oba okubeera n'ensimbi eziwerako ddala obuwumbi bwa $8. So mu ngeri efaanako bw'etyo oyo ye aba mugagga bijodolo naye alina point we yatuuse n'alabira ddala nga mbutuufu ssente osobola okubeera nazo naye ate tosobola kukola ki tosobola kugula kye bayita ssanyu. Ate nga okuzaala kujaganayo omukyala amanyiddwa nga Stabu Wanatoro ayongedde okuba nga ate ajaguliza ddala bwe yabadde ayaniriza mukamwana mu maka. Emikolo egy'okwanjula gyatambulidde ddala bukwakku. Jjukira ntwalaba ku muwala we Dota omu ng'aleeta omwami ewaka n'ayanjula. Ne tulaba Dota omu oba mu nsi ki oba Canada oba US oba UK ezimu ku ezo ng'atikkirwa. Kaakati omulala wuuno naye ow'obulenzi akoze ki ayanjudde. Ate nga gava ewa Bad Black jjukira nti ono yagenda maaso okuba nga ate akwasaganya omukolo ogw'okwanjula ogw'okukyala Magida Sana era bw'atyo n'atusuubiza nti omukolo ogw'okugattibwa empeta mu butongole gujja kubeera ennaku z'omwezi nga 14 February olunaku olw'abaagalana. Naye agali mu nkuba gagamba mbu Bad Black yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayongezaayo omukolo gwe era n'abategeeza nti gujja kubaayo bw'ali baalangiridde naye nga batutegeezezzaako nti ssente ezaali ez'omukolo guno yazeeyambisa mu ggendo okuba nga ate akola kye bayita sajjale. Okitegeera yakola BPL oba biki ebyo mabeere kola figa nga bw'omanyi ebintu byabwe by'okwekanika yagenda ne bamukanikamu mu nsimbi zaki z'emikolo. Omuyimbi Chris Evans Kawese si musanyufu n'akamu n'akatono ddala ku ngeri abakyala abayimbi gye bamweyisizaako. Agamba nti ebiseera ebisinga buli wakola collaboration n'abayimbi mu ggwanga Uganda ab'amaanyi amaliriza nga abayimbi bano ayagala kubateera because bati abakyala bano olubagambako nga munnange bakola ki bamublockinga nga bamwekyangirako era aga nti n'omu yali asabye oluyimba tebaluta amale kukkiriza. Producer n'amugamba what are you talking about? This is business. Okiwulidde kale musajja watu tabitegeera. Bino nno yabadde abinyumiza Lydia Jasmine. Kate tumanyi oba naye yamugambye kubanga ye alisingo era yamutegeeza nti botero bigamba cheka babeera baki bafumbo oba banatuuka kunzikiriziganya buli omu ajje munne kuki ku lujja oba oli awo. Mukoze kintu kino kankoze kino ekintu. Lwaki buli muyimbi gwenkola naye omuwala bwentuuka okumukwana kati nga bivudde kati mu kuyimba kati tuvudde ku vidiyo badirector bavuddeo kati noyagala omukwana ebyaddala mbadde mwewana mubiteeke mu nkola lwaki atanteeka mu blacklist. Ekibanja kigenda kukoma olumala video shoot oddamu mulaba gambi wawona video gye nagamba director ne mugamba nti bw'aba aganye video eyo tefuluma wakola n'abafu manager we nakuyana ng'ati kuli suli musajja video eyo mugireke efulume olabu embeera ez'ekisajja kiko bana biba byabufuzi bagamba ola ebyobufuzi eb'ekisajja kiko nga nti video efulume mama olwa premieringa gwe nenkubira manager w'omuyimbi omuyimbi nno muleete video nzikirize efulume nga nti Kampala si bizimbe. So nga ate ku mukolo ogw'okuba nga bajjukira omugenza Radio Mozeme his soul rest in peace. Jjukira nti yawezezza emyaka 8 bweddu bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Omu ku bantu ababadde mu audience bw'atyo yasitudde bukolokolo n'alumba Queen Shiba ng'ayagala kanamba naye Shiba yamulagiddeko naye nammwe abantu mwekaza mu lujjudde lw'abantu omukazi omukazi omusazeeko omwesibyeko abaana bagambye Winnie ndoza yabadde awo ng'awulira afa awulira ayagala asituke agiyo zirizi ozitegedde ezo omanyi ye wakungufu nnyo talina budde bw'abantu ate tayagala bantu beemamaaza abaana bagaye kati alabika ayadde awo ng'awulira obusongo naye nga ye Lydia Mbabazi yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate asiima abantu abaki abadde ku mukolo guno. I'd love to take this moment to just thank you guys for coming here today. This means a lot. You guys coming and remembering Moses for who he was, the talent that he was. Thank you so much. It means the world to me. Thank you for
just accepting to be here and remembering him. To all the artists in the house, I want to just say, wow, I love you so much. A big shout out to my G, Queen Shiva. She's in the house. Omukulu Edilisa Musuza bwatyo yavuddeyo nabanga ate asima omukulu amanyiddwa nga Mick Wine yamwadde ebimuli bye naga nti tegaba kuba amaanyi g'oyo musajja entandikwa ye ya music yandibadde nzibu ddala. Nze okuvaayo nsobole okuwulikika ensi emmanye najampinga ku Mick Wine kuba yali alina access y'Abaganda be nga balina studio ennungi era singa si Mick Wine kunnyamba na Bobi Wine singa siriwo kuba nali sirina sente zirikodinga ninga nali mpulira nga nsobola singa nze nali nja kuba na muyimbi nnyo nga nkyalina muto kuba nali nkifulira nga nali mpulira muli nga nkirina ninga kusobola kugenda mu studio kuba nali sobola kujja fo. Oluvannyuma lwa kavuvungano akaali mu kalulu ke Masaka nammere n'asaba nti ate kaddibwemu kabalibwe nekikolebwa ne kamuweebwa n'awangula n'agambibwa nti muwanguzi. Okiwulidde waliwo omusajja mukulu yavuddeyo n'agamba nti bannange okunenya kwonna tukuteeke ku Banyankole bakoze kyamaanyi nnyo okusibako bannayuganda akanyaga naddala mu byobufuzi. Katukirize nti Abanyankole fe abantu abakyasinzeeyo okunyigiriza Abannayuganda. Etteeka ly'obululu ligamba parliamentary election ligamba nti once the integrity of the ballot box is compromised with or tampered, the recount stops immediately and the law is never optional about asimwe Omunyankole asimwe Masaka. Warulinze ebibyo, the law is not optional. Ayogamba simanyi wali boxi tasobola kulemesa boxi 314 ani yakutumye constitution egamba nti once the integrity of the ballot box simanyi Abanyankole ekyo kintu mukitegeera bulungi nti bw'osanga box yonna simulire nga teriko seal, it stops immediately, no recount. Why did you do that? So ng'ate mu ngeri yemu omukyalo ne yavuddeyo n'akukuluma ng'agamba nti Abanyankole sometimes bakola kye bakisusa okubanga emirimu egy'amaanyi gyonna egyetoolodde mu central be bagenze maaso okubanga ate bajja okipayinga naye si lwakuba nti balina obumanyirivu mu ekyo oba balina obuyigirize mu ekyo naye olw'okuba nti balina kye bayita connections. Okiwulidde nja kuwa ekyokulabirako tuyina kye tuyita Frame Supermarkets. Frame Supermarkets zinoonyeeko wonna woozirabye bw'osangamu omukozi nga si Mukiga si Munyankole mukwano nkuwe 5 be bokka abakolamu okuviira ddala kwa sikaali paka kwasembayo. Bavaawa bava mu West. Gwe ne woteekayo application yo oyina obuyigirize bwo oyina experience zo naye nga togwa mu category gye nkugambye mukwano akali mu mye. Bannayuganda bannange Uganda w'okusoberera weewano tukyali ku kya airport. Ogenda ku airport Munyankole yali okwo, ogenda mu basirikale abakulira abasirikale abajaasi bonna Abanyankole, ogenda mu zimall zenene supermarket zonna zijjudde Banyankole, ogenda mu water bana ba national water bonna Banyankole, ogenda buli kitongole ekiri wano kijjudde Banyankole beerere. Nenga ddala mulowooza abalala tebaagala mirimu n'abalala basomesa abaana baabwe ne bateeka mu school fees nga bagala abaana bwe bafune emirimu naye mwe muddira abaana abataasoma nga tamanyi yadde nga n'okuwandika tamanyi yadde kuwandiika ddala mazima nga tamanyi na Luzungu n'oddira oyo n'omuwa omulimu. Omwana wa gundi eyamala ekiseera ng'asoma n'abeera wali mu wino oba mu gundi wali gundi wa ng'atunda gundi zinemivu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
munsobole enamba yange yeno eri 0701736711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wewawa yo mukromanyiddwa nga MC Uncle Ben ayongedde okuba nga ate agumya bannankyukakyuka ababadde baweddemu essuubi ku nsonga y'omukolo Kyagulanyi Ssentamu n'abategeeza nti kye mulina okumanya oyo tatandika by'atasobole ate tatandika by'atamalirize. Bannankyukakyuka abamu amaanyi gaabagwa dda bagamba tetulina kiddako politics biganye biredde boogera bino boogera biri naye nga kabatuseeko Ben ate oluvannyuma tweyongereyo. Olunaku lumu navayo ne nkugamba nti Kyagulanyi kye mumanyiiko tatandika mission n'agireka. Ekyokubiri kye mumanyiiko Kyagulanyi tatandika kyataamale. Munnayuganda munnange wuliriza bulungi. Olunaku lumu Kyagulanyi yali ku campaign n'agamba Walukagga nze yakuwadde ambulira era njikuddiza. Kooti n'esala era Walukagga naye mujjayo. N'agamba Walukagga by April wajja baawo okulonda wano era ojja kubaawo kwa MP. Temwakitegeera. Era bakimbawa intelligence yange. Abannayuganda kye mbasaba ekiriwo kino mukijje ku nze. Abannayuganda kye mbasaba bw'oba ozizaayo omwana ku ssomero school fees bawe kitundu. Bw'oba ozizza omwana ku ssomero school fees bawe kitundu. Bagambe endala zijja. Kakati waliwo abasiru abateeka lwaki Kyagulanyi yeekweka. Museveni bwe yali agenda okulwanyisa Obote yasulanga ku muzigo ki. Bwe yavanga mu nsiko ekiro n'akomawo kale emisana bwe yabeeranga mu nsiko ekiro n'akomawo yakomangawo waka n'asula sayidi ki. Bannaye omuntu awonye ekyeyo, omuntu awonye amawanga. Yadde okwabwa obwe bwati. Kyagulanyi weebale tuula wanirira. Tweyanze nnyo tweyanze eki. Tuwonye omuzira. Nga tujja tuwanyise bendera tuti nga abazira b'ensi. Ababadde ku kyeyo naye tebasirise. Ngolo bannamawulire batandise okyusa olulimi. Abayimbi bakyusa twali tukola ssente. Babajjako interview. Wali olira otya? Bakyusizza. Bannaddiini abamu. Gondera gavumenti eriko. Gy'oyagala kusanga ng'oli mulamu. Sitaani ali ku nsi nga ggwe tomugondera. Yesu anaagenda okudda okukima abalamu n'abafa kusanga ng'oli mulamu. Bannaddiini namwe abagamba nti gondera gavumenti eriko gy'oyagala kusanga ng'oli mulamu nga togondera sitaani. Yesu agenda okudda okukomawo okukima abalamu n'abafu asobola okusanga ng'oli mulamu. Lwaki ojeemera sitaani ate nga sitaani asobola okukutta? Tegera yabejjanja. Ez'omubbi ziba ana zokka era zimala ne zikola ki ne ziggwayo. Omwami ono abadde nga akola obukumpanya mu masinzizo n'asobola okuba nga afuna ensimbi era nga teyakoma okwo yatuuka ne ku ssa ery'okubika omwana we mu bakulu basobole okuba nga munnange bamusondera amabugo. Naye golowooza ki ekituusa abantu ku ssa lino? Sooka okirowoozeeko. Dear brothers and sisters in Christ, look straight. Look here. I'm here now to show you the con Look man here, don't look down. Who used to con us in the Archdeaconry of Gayaza and Mirembe Diocese
and in the Palace of Gayaz, he came to me as I was the leader of Saint Noah Tukutwe, and told me that and he told me that the daughter had died. So he told me that he's a member of Saint Noah Church Chitukutwe. So we went ahead to list down the condolences over 1,200,000, and when we tried to look for the condolences, I even wrote the letter to recommend him to the village in Ibanda, that diocese of Ibanda, where the burial was going to take place. And as I told you, he is a Catholic. Now today, I have come St. Stephen's Church in Zambia. As I was preaching, the same man I saw him in the church, the same thing that he did to me and to the entire church leaders in Namirembe Diocese and elsewhere is the same thing that he has done today under the leadership of Reverend Esther. So he's a con man. Whoever he has ever conned in church leaders, please, he is here. We are having him, Kabaragara. He's going to be in Kabaragara. Please bring more evidence. For me, mine, I have it, and the guy is here. All Catholics, all Anglicans, all any church leaders, even if you are Pentecostal, when he has ever come to your church, please bring evidence of his ownership, because it's going to be taken for a criminal case. This is a criminal case, it's no longer a church issue. Wabaddewo embeera ey'okuwanyisiganya ebigambo ebisongovu wakati wa munna NUP Mulyanyama n'omukyala amanyiddwa nga Nammere, era nga baatuse okwerangira ebisongovu. Ono n'alangira oli obulwadde bwa siriimu, ono n'amulangira naye bye yamulangidde. Weewaawo ng'omukulu amanyiddwa nga Dr. T. Amale yavuddeyo n'agamba nti kakati Nammere abalibwa mu mirambo egitambula essaawa eno yetambala muki mu bantu abalamu. So ng'ate waliwo n'omukyala yavuddeyo n'ategeeza nti Nammere tasaanidde kubanga arepresentinga bantu bonna ku ngeri gye yeeyisaamu n'ebigambo ebimuvaamu tebiwoomya ttooke. Justin Nammere naye afudde. Ladies and gentlemen, kasitankubika oba ofudde ne bw'obanga okyatambula. Eyo gye bata political caucus gwe mulambo gw'ebyobufuzi oyo afiiriddewo nga tannayingira na parliament. Enswera ziruddewo okumulya kubanga ewaabwe bagagga baamukubye morphine eddagala litangira enswera okulya emirambo. Nabagamba ne Namyalo ngenda kubaterako wano akatambi nkulaga Namyalo ebigambo byayogera kyokka nga Namyalo tonyimirako geno yimire ku nnyoko. Jeti twawulidde Sava yakuzeemu nti kyogamba nti Museveni is the best nti si kyotegeeza ku mutima. Kati kwegamba ye yantwala n'enkyalira ensiko n'amanya ekituufu kyendi amanya ekiri mu mutima gwange. Yalina office fenne tukulembera gye bayita Office of the National Chairman. Naye nga bwe nabagamba mu Matayo 7:6 nti Yesu yagamba si kirungi kukwata mmere y'abaana kugiwambwa oba okusuula golodi mu kiyumba ky'embizzi ebejja mulinnyirira. Nammere tegeera kino nakulabe ku NBS nga weereganga obukamula kwete. Omuganda agamba nti bali mpoolera bw'afazaawa. Kwataako abe waffe bakambwe nnyo bajja kujjamu amannyo. Kasita bakujjamu amannyo kitaawo baamukubidde ddala oyo n'agwa. Naawe n'osigalawo kyokka ate nga kitaawo abadde musajja muntu mulamu. Nammere wonna wooli ate nakyogera kuva dda. Museveni takyagala kuzimba ze bayita impossible characters. Kyova olaba Nsereko, Mpuuga, Batinka Simire, baani ono omusajja baani Mbedi Bwanika bonna abasobola okulemesa mutabani we oba omulala gwe baagala ajje mu kibalo balina okubasuula ku ttaka. Ekyokubiri, Museveni takyagala kuzimba Kadaaga, Ameri yakyambadde oba ne banda omulala. Mu byobufuzi nankubadde tulina empisa embi, ekyo Kidomoole yakinjigiriza okusimba yaŋŋamba okwekanga empisa z'embi. Wano byobufuzi byozzeeko birina bannyini byo. Eyo programu gyogenzeeko ebaddeko abateesa emyaka gyonna gwe teweewuunya nga babeera ku CBS Kids oba Gaana beebamu, nga babeera ku Barometer beebamu. Kati gobo bajjamu ng'oyagala okubalabisa gavumenti ekuyiiyiza. Gavumenti yaani yeggwe yenze kubanga gavumenti eringa nnyanja. Mulimu ebikere, mulimu enfudu, mulimu goonya, mulimu obuyamba, mulimu amasonko, mulimu amakovu, mulimu envubu, mulimu goonya, mulimu ebyennyanja, mulimu semutundu, mulimu mukene na buli kimu mu nnyanja. Enneeyisaayo yekuyamba okubeerawo. Nammere kati baakukubye dda.
why ezo mpisa mbi era mugamba nti Museveni abaganda abasudde tabawa birimo naye abaganda yabawa emirimo mutuswaza lengera namyalo bwawe mula lengero oli bwavuma abantu ku TV emisana tuku mulya moyo omu ku bannabyabufuzi abali batyo naye musajja mukulu bangi abakulabanga atategeera bw'omulangira sirimu ku mpewo era abo baba Museveni aba yasindise eddenso eregendo kuwerekera paka lwena kuyingira ekulye balabe envunyu nga zifulumira mu nnyindo ebyobufuzi bwabanga Museveni alwana nnyo n'abakazi okubagoba mbyobufuzi kubanga tabakubanga abasajja kyovola bakadaaga mutawanyiza nnyo okujja mu kifo waali kati balabe kadaaga omulala nga alingiza gwe bakuba tonnatuuka kye nagambye nembaga nti oyo omusajja oyo omukyala namyalo bagenda kumukubabulire mu ttaka Museveni awangula ati akalulu gwe notandika ovaayo gamba aba ghetto tebalonda Museveni n'ebirala ebiringa ebyo. I told you if I see the baby I don't mind about the sexual styles used by their parents. Sifaayo oba bali mu ddiiro oba bali munju oba bali mu ntebe kasitanda bakumwana. Museveni awangudde yes bakolobodde bakubye endobo. We continue ebirala bite nammere bagenda kukuba nammere bagenda kukusula ku ttaka ate ng'oli muwala muto kubanga Museveni yabala mwalengera wala ajja kulaba nti bwe tunaleeta ekiteeso ky'obutaddamu kulonda nammere tayimuke ku ntebe n'atufuka mu maaso oyo mumuyiyize era nammere kolagano mubeerenga kazi we Bashiru genda myaka 5 mu parliament kwata obusente bw'okutte bako byokola sirika njagala wetegereza abasajja Museveni batendese okujja mu kibalo kya Muhoozi. Remember Muhoozi alinga Guardiola tayagala baddugavu ku tiimu ye ate Mourinho yakozesa baddugavu beerere. Ferguson yagamba baddugavu tebalowooza buli coach oba buli mukulembeza ajja aba n'ekibalo mu mutwe. Ekibalo kya Muhoozi kayine rugaba kyakuleeta ba political nikompumpu singa bazaake oba bankerettanyi kyokera ne zaake ne bamufumbira ekibalemesezza okwadvancinga ye kalakita ya nammere kyovola banaabali mu bibiina byabo bennyini babeesiga era babakubye ne bagwira ddala zaake ng'oggyeko obwe mu piki kyasigazza yali commission ne bamuggyako lwaki kulwanira mu parliament kwegugunga kuvuma abantu n'ab'ekibiina kye nga abavuma muwanga kivumbi olaba waali abadde impossible character nga buli omu amukaaba bali mu gavumenti n'abali eweeru. But remember who are political nicompumps? Political nicompumps non necessarily nti beta tebalina magezi be bantu abasalawo okwefuula abasiru nga boolaba character ya sekandi eyali vice president weefuula ng'endiga ntoyogera kumbe wooli kati gobwojja mu kibalo kya Muhoozi ataddemu abasajja nga Major Emma Kuteesa weebali basirikale teboogera Kuteesa tayogera naye obuyinza Kuteesa bwalina bungi kyovoolaba namyalo ne bamusindika n'abasindika abaana bavume tebasobola kwatula linnya lya Kuteesa kubanga bamanyi obuyinza bwalina batendesa abasajja nga basabbiti muzeyi teboogera waliwo omusajja bamutaka nkwasa balirega bavubuka bato basomye babakwasiza ebitongole ebinene tebanyega teboogera ne bw'omulinnyako naye muganda wange force bavaamu yekkuba olengera Lukwago yagudde oyo omusajja wa Nema kankwasa balirega abadde asinga okumuleetera obuzibu mu kukola emirimu gye abadde Lukwago netavangayo okumuvuma batendesa abasajja nga Hamu Kigundu Hamu tavuma takayana naye statement ye ba statement ye batesetesa abasajja baabwe n'abo abaganda Museveni tabaagala fe tulina babajjo tulina bannammere tulina balumbuye tulina ba Samson Kisekka tulina ba ono omusajja ali Kenya ono yeekolera tulina bannamyalo bawemula tulina abantu ntu ku mitimbagano bawemula mu parliament be balwana nga tugawoza Museveni yamma abaganda emirimo Nywa mpenko ni kombucha n'empenko ni basop Kalisa Stewart webale emirimu gyonna gyokola Spiro ne Union namwe mwebale Status Benz Mercedes Bulambalamba wenkusibulirano sejja kuba mokyamo n'eddakiika n'emu. Jjukira nti tulina banadden abesitula obukkolokolo wakati nga b'ebyokwerinda bazinzeeko amaka g'omukolo Kyagulanyi Ssentamu nga mpaawo akkirizibwa kuyingira kabeere ow'oluganda lwe n'abo abaali baleetedde mukyala we emmere nga tebakkirizibwa bo banaddiini bakkirizibwa okuyingira. Erako nga kutuusaako omwami agamba nti kati obubaka bwe baabatikka bawe Kyagulanyi oba baleete mu bantu baatandise okuba nga ate babusaasanya agenda kakumenyera pati ku pati obere nga ate onyonyoka. Lwaki nedda mbadde pije atakuumira mpeera bankuumire mweraba. Njagala owulire obubaka Museveni bwe yali atisse bannaddiini abaagenda ewa President Kyagulanyi Ssentamu.
eyakulembera abasajja bano banaddiini okugenda ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza akasente ke baamuwa bamugamba nga tekakola, omusajja mugambe, omusajja nga tetuwulira, omusajja nga tanyega, omusajja nga atubuze, kubanga His Excellency ekituufu yabula gavumenti ya Museveni olw'ensonga abannansi be bamulina, tasobola kumufuna nga abannansi bamulina. Kaakati obubaka basazeewo babuyise mu church bugende direct eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tapinga David Lewis Bibongoya abere ku VDN, tapinga Joel Ssenyonyi abere ku VDN, honorable bonna mubatapinga buli komenti mukulembeze wa NUP mutapinga mwenna abanankyukakyuka muwulirize message eno. Ono omusajja ng'awa side kwayimiridde endowooza ya banaddiini kwe bayimiridde nga bwe beesitula okugenda mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza. Winning power without peace is not victory. Wuliriza bulungi akugambye nti winning power without peace is not victory. Allahumma salli. Bano abasajja boolaba bano abasajja tebakkiririza na mukalulu. Ono omwami yali agenze mu maka ga President Kyagulanyi kumugamba nti ne bw'obanga owangudde, kituufu tukimanyi nti wawangudde, naye okuwangulako tekugenda kuleeta mirembe mu ggwanga. Bano abasiru be bano abakkiririza mugamba nti wetugamba nti ensi esaana okubeera n'okukyusa obuyinza mu mirembe, bano bagamba nti okukyusa obuyinza mu mirembe kuba kuyiwa musaayi. Mmwe temusobola kumanya zino codes, bino bye byali bimututte, kino kye kimu ku kyo. Wuliriza owulire onnyonnyoke. It is measured not by who wins an election. It is measured by who can unite the people, who can unite the people afterwards, who can bring all people together after this is done. One who can bring people together is the true leader. One who is dividing is not a true leader. A true leader is able to accommodate everybody, even your opponents. Omuwulidde akugambye it is measured not who win elections but a leader who can unite the people, who can bring people together. Manya makulu gako akugambye nti tekirina nawe kiri nti kikolebwa nti emirembe oba okugatta abantu nti obwo obusobozi buli ku muntu awangudde kalulu. Simanyi oba ono omusajja ategeera bulungi. Ono omusajja akugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde wawangula akalulu, okitegeera, naye tosobola kugatta bantu. Omuntu yekka alina obusobozi obugatta bannayuganda abantu ye Museveni. Ono omusajja kyali mu kugamba Kyagulanyi Ssentamu talina busobozi bugatta bannayuganda. Taata tuzeewo oli mu makaago, tolina busobozi bugatta bannayuganda. Okuwangula kugenda kuleeta ensasagge, abantu bagenda kweyawulayawula. Omuntu yekka asobola otugatta kano akalulu nga bwe kali kale tukatwale nti kawedde, naye Museveni yokka olw'okubanga alina emmundu, alina obuyinza, takkiriza mubbi mutemu, yasobola okutukuuma nga tuli ffenna bannayuganda. Ono Archbishop mutuufu akugamba nti anenya Robert Kyagulanyi nti yayawulayawula abantu bampuuga baani abo gurupu. Akugezaako kaa nti Museveni yasobola okugatta bampuuga bamukaaku ne Kyagulanyi bonna mubakolere wamu. Mwoyo ye mukulembeze omulungi, ayita bano bampuuga mujje gyendi mbakozese, mujje akwata sente n'agulirira abanuupu, mujje mwoyo ye true leader. Akwata sente y'omuwa omusolo n'agulirira abamuwakanya okumwegattako nga tebamwegattako kubanga baagala, naye nga bamwegattako olw'embeeramu abayisa obwavu na sente. Kati wuuyo mwawulidde sente zaataddewo ng'ayagala balayire n'ateekawo sente empitirivu ennyo mu memba wa palamenti afune milioni 3.5 Garcia Bulolo. Ono omusajja alina kasembiyeyo, mukawulidde nti oyo ayawulayawula omukulembeze yekasobola n'okuleeta abo batakkanya nabo mu ndowooza be bannabyabufuzi. Kyagulanyi Ssentamu be yakwata nga bali banguzi n'abagamba mufulume. Ono omwami yali yeetisse obubaka ogenda ogamba Kyagulanyi adde mwatule ne bano abali b'enguzi ababbi bakwatagane balyoke bamukkirize ekibiina kye kibeerewo ng'akolagana ne gano agabbi agali gwenkwe bano abalya mu lulime ne mu luzise. Ono omwami bubaka bwe yali atwalidde pulezidenti waffe, bino byagambwa alina okubakomyawo bonna, ayogere ne bano asonyiwe n'abo beyenenya akkirize enkwe ezenge abali b'enkwe
mu kibiina kye ono omusajja buno bwebaka bwe baali beetisse wuliriza bulungi ne bino wuliriza. Now this is done. What can you contribute to the development of our church? What can you contribute to the development of our nation? That is a true leader. Now I want to invite those who won as members of parliament, even at presidential level. Bring everybody on board. Let there be national dialogue. Kakati wano wewali ekinyusi. Eno video wano wewali ekinyusi. Mubaka ki? Mubadde muwulira propaganda. Nga waliwo abagenda ku TV. Nga omuntu omu wa opposition ave engulu eyo bamuyita Odongo yaleetako kino ekintu yakireeta ku TV ng'awoza Kyagulanyi mumunoonye bwe mumala okumunoonya ajja atuule twagala dialogue ateese ne Museveni. Omusajja wuuno Munadini Archbishop Mulamba akugambye owulidde bulungi ebigambo bye akugambye now this is done. Akalulu kaawedde kati abuuza Kyagulanyi gwe babba atali mu buyinza mbu now what can you contribute to the church of Uganda? Ekyo ekibuuzo muwulira lwakyakibuuza. Mujjukire ebbaasa ze babawa Museveni sente z'abawa abawa enguzi abaliisa abagulira amamotoka abawa buli kimu kikyasobola okukola mbu what can you contribute to the nation? Can you imagine? Ebyo ng'agenze mu maka ga president kubimugamba tolina oli mwavu oli mukopi kiki ogenda okwongerako ku ggwanga lyaffe kiki tolina muntu tolina buyinza ogenda kwongerako ki kyaki ogenda kutuwa ki olina mmeka gwogenda kutuwa sente mmeka uno omwami bye byali mumutute mu maka g'omusajja what can you contribute to the church kiki kyosobola okubawa mulowooza president bw'afuuka omukulembeze Kyagulanyi yawangula entebe ye bwe bamutuuza mu ntebe ye waliwo kyatasobola kuddukanya abisindikira Robert Kyagulanyi Center mu president waffe ono omwami buno obubaka gwabusindikidde amugamba gwe sebo Robert Kyagulanyi Center mutukunoonyeza otubuzi twagala legitimacy ku gavumenti yaffe kwataba MP bo abo boolina abatono be twakuwadde nga abasinga obungi twabaggyeko twabamya obuwanguzi nga tukimanyi ne tukuwa MP bo kwataba MP bo baleete balayire mutule ne Museveni mukanye muteese mufwenna oba bakuwayo ekifo gavumenti etambule. Ono omusajja bwe bubaka bwasindikira His Excellency Robert Kyagulanyi Center gwe ssebo Archbishop President Kyagulanyi Center president wa Uganda yawangula akalulu ayagala ntebe ye tewali dialogue tagenda kuteesa nammwe tateesa na mpingu ku mukono tateesa mu musaayi akalulu yakawangula alaali mukirize muwa obuyinza ssebo obubaka bwo tubuwulidde bw'osindikira president taginga buli mukulembeze taginga buli mwana wankyukakyuka mutambuze vidiyo eno etuuke ku muntu wa wansi bana abantu bwe babasiruwaza yeefula awulira enjiri abadde asindika bubaka eri president bino bye bali batutte mu maka ge. Let us talk to each other. Let us bring everybody together. Let us reconcile with one another. Let us forgive one another. Let us forget the past. No, don't stay in the past. Even when you have lost, don't be in the past. Keep going. Keep going. The best is yet ahead. God is doing a new thing. God is here for Uganda. Uganda, the best country for God and my country. Ono mwami alina ejjoogo agamba His Excellency mbu let us reconcile. Bw'amugamba let us forget the past. Ayagala twerabira omusaayi Museveni gwayi abaana abato batidde mu campaign. Twerabira abantu abali mu makomera. Twerabira abaana abafudde okuvira ddala kuba Kibalama yonna gye tuvudde. Twerabira omusaayi ogugwa abaana Museveni gwayiye. Museveni ono yayiwa abantu baffe. Yayiwa omusaayi gw'abantu baffe nga ajja mu buyinza. Azatta abantu bakolwaleero. Ono omwami atugamba mbu tugende ku reconcile. Mbu twerabire byonna bye tuyiseemu ne mu campaign. Museveni effujjo lyonna lyatukoze mbu tulyerabire tutuule tutambuze gavumenti egende mu maaso. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli munnansi. Bategeere nti zino nkweze nga bano abasajja baatunda ensi yaffe. Luno olutalo luli wakati wa munnayuganda n'abaawamba ensi yaffe. Abakulembeze baatulyamu olukwe. Munnayuganda tosuubira mukulembeze n'omu kukununula. Oyina kwenunula wekka. Mulina kwesitula tubanje obuwanguzi bwaffe. Museveni tasobola kugenda na buwanguzi bwaffe nga ne bano bajja batusulalako bwe bati.